Nenga mugamba mutya. Lero lunaku lwa Sande mujja kubaako batono. Banange mbalamusizzaako gye mutuusizzaako engalo. Tell a friend to tell a friend nti Technocrat Junior wali wano. Lero lunaku lwa Sande. Bakedde machacha masinzizo. Mbabuuzaako nnyo naye mbajjukiza ku KB Properties. Ye company yokka egula ettaka ate era ng'etunda n'ettaka. Gwe wenna ayagala okugula ettaka oli bweru wa ggwanga weekwate KB Properties. Nkujjukizaako Beti Wiina. Beti Wiina ye company yokka ya betting. Wogenda nno ku betting ofune kasente. Promo code kozesa mirundi. Beti Wiina ye company yokka. Bettinga embalaasi, bettinga Formula 1, osobola okubettinga online casino, baina online casino. So genda ku website yaabwe betwina.co.ug osobola okubetinga. Ne bannaffe aba betwina ate se tebazikuweerawo. So solo betting emipiira, solo betting embalaasi, solo betting Formula 1, osobola okuzanya online games, online casino byonna kwebiri. Kitegedde? So naye tell a friend to tell a friend nti Technocrat Junior Mugisha Tamalenza ali mu building. Mugamba ki bakwano bange, mugamba ki baganda bange. Mwena mwebale nnyo okungoberera n'okunfollowinga. Ebintu bingi ebikoze amawulire ewiiki eno naye ng'ekisinza okukola amawulire kwe kubadde okulumbibwa kwa Pastor Bujingo bwe yalumbibwawo. Yebadde story ya wiiki. Ebintu bye nagaana okuyingiramu. Pastor Bujingo baamulumba. Ne tuwulira narrative ez'enjawulo ezasooka okuweebwa bwe yavaamu n'agoba abatemu. Abaati ne mwebuuza emmotoka eriwa gye baakuba amasasi. Naye kyaddaaki emmotoka yavuddeyo. Poliisi yamaze n'eraga emmotoka. Bulijjo abantu gye mubuuza Pastor Bujingo mwe yali atambulira. Ekyo ne kijjawo ebibuuzo byonna ebyali bibuuzibwa nti emmotoka gye baakuba amasasi eriwa. So poliisi yamala n'ekola ki? Yamala n'ebiraga. Era bannamawulire ne bagiraba. Masasi gaali mu ddinisa. So ebibuuzo byali bingi. Naye emmotoka bwe baagiraga public negenda ng'egenda ekkiriza. So emmotoka baagiraga Pastor Bujingo mwe yali. Era omukuumi we Arnold yaziikibwa bambi. Omwoyo gwe Mukama aguwummuze mirembe. Ogwe yali omukuumi wa Pastor Bujingo. Ate nga mukadde w'ekkanisa. Ate nga wa SFC. So bwe bityo we byali. Omwaka guno nga gutandika nagamba sijja kuyingira mu stories zirimu masasi. Era omuntu yenna ali yalowooza story ya Pastor Bujingo bwe yabaawo nagaano biyingiramu. Kubanga abamutta sibamanyi. Ne kye baali baagala sikimanyi. Story yonna erimu ng'OSFC attiddwa. OSFC Special Force Command yoteba story nyangu. So nagaana okubiyingiramu. Era ne mbagamba nti okuva omugenzi Isima we yafa teri muntu n'omu, kaabe taata wange, kaabe maama wange, kaabe muganda wange, kaabe kojja wange, kaabe jjajja wange agenda kunnyingiza mu bintu bya masasi. Era omwaka guno bwe gwatandika taata wange namugamba ne mugamba dadi ebintu ebikwatagana n'amasasi
ani ya sani shagala bingiramu kakati oba taata wange munyivu nti shawagira Pastor Bugingo tewali chimpagisa Pastor Bugingo kuba madda si mupiira mbuzije wano Pastor mbukubanga mbu Pastor Bugingo mbu mukwano gwe mbuzije wano nange Junior Pastor Bugingo bamuse era abatemu njugira byaki nkola mu polisi ndi wa polisi ndwano kusupporting abantu ebyali bisiza Pastor Bugingo mbimanyi so buli ayagala biyingira mu biyingiremu. I'm not going to enter any case, any news, whether you are my dad, oboli mama wange, oboli senga wange, sijja ku discussing masasi. That's my stand. Oba daddy ayagala okuwagira Pastor Bugingo, amuwagirire eyo. He doesn't have to include me. Amuwagirire eyo. Sagala bintu byakuteka mu bintu bya butemu. Abajja okutta Pastor Bugingo sibamanyi era setagana kubamanya kati goba oli eyo ngolooza tise kubanga bu Pastor Bugingo family friend nange ejja kutuuza wana ekitwe kyange ntandike Pastor Bugingo badde bamuse Pastor Bugingo mbiyingira muntya ana mwe munyambe mbiyingire muntya kyamuluma Junior tatuwagidde Junior abadde alina okuwagira siina byempagira Pastor Bugingo kubanga madda sirale the more supporters you have wofuna omutemu. I don't work in police, neither do I work inside. My life is very clear. I don't want to enter into Pastor Bugingo's affairs. Nange mbiraba nga we mubiraba. I've learned to control my mouth. Njizo okusirika. Sibuli ekibaawo nti Junior nja kujja wano I take a side. No. Bolaba nga muzaddewo. Nga ne wabanga taatawo. Nga ayina ebintu byayagala okuyingizaamu. Tokkiriza. Don't accept. Koja kufa. Kati ani alumba Pastor Bugingo. Let me ask you. You also don't know. Kati odibeti atya ku mutemu gotamanyi. Do I know the madala? Manyi bye yali ayagala. Mwena mumanyi kye yali akimye. Lwaki mu motoka yattawo SFC yeka. Gweri omuntu asobola olumbe SFC n'amutta. Kyekigize ne president tali safe. Kati nzije ntya. Mu Pastor Bugingo family friend. Sibanya amugulire eddagala. Daddy. Nzija mu bintu byo. Gobo yagala discussing abatemu. Nze daddy yankubira. Sibanya abatemu nabazudde nina akatambi janko ne mugamba daddy. Sijja kujja. Era njagala tuwawukane. Sijja kwogera ku batemu besitamanyi. Bwe muba Pastor Bugingo bamulumba agende ku police. Ze sikola mu police. Social media is not court. Social media si side. Owange njogere ku batemu. Mbaga zaki. Bali bakimyeki. Mwena mufokasize ku Pastor Bugingo. Naye ono omusirikale ye gwe bakuba amasasi. Yani. Abantu babera n'ebintu byabwe bibakola. So, I will not accept to be dragged in any analysis of murderers. Nze ni mwana muto. I still have a future here. Leka Gashumba abyogere. Frank Gashumba taina live, taina Facebook. Gashumba akumibwa maji. Let Gashumba talk about the criminals. Bala mutaina bakumi. Bala mwajako le Facebook live. Hatubulira abatemu bavawo. Is it me who is come to talk about the murderers? Is it me? I'm not stupid. Is it musiru?
Taata wange alina amagi. Let him discuss. Nenze sijja kuyingira mu bya bujingo. And then a person who thought that I will be here. Banange pastor babadde bamuse bani. Bane pastor asima tuse atia. So waliwo bye nagano omwaka guno. Nzo okuva isiba we yafa. Nabiki toteeka linnya lyange mu bintu bya butemu. Kati eyaseyani. Kati njogera ate ku muntu oba abadde balumba posta bujingo be bakwano baba muliranye. What if nga nange nzijandete ekitu ekyange ati tuogera nnyo data tuya obutemu baddewo ebyo twabirekera bali abatasoma. Deka batasoma babyogere. Kakati dad, wherever you are, I will not support Pastor Bujingo, period. Neither will I enter into that case. When you watch it, yes, Pastor Bujingo mukwano gwaffe. Meku graduation yange yaliwo. Era mwagala nnyo njagala awone. That's all I can do. To wish him a quick recovery. Sina video gye nali nkoze. Nga ngamba nti tebamulumba. Mwena abadde banfollowinga. Me, I have been neutral. Kakati daddy. Gwe sigala ng'oyogera ku byabatemu nze nzijamu. Ze mamange yabiŋŋaana. My mother called me. Nangamba Julia, don't enter that case. Kwe kisoka batemu sibamanyi. Ne gye bali bagala sikimanyi. Kakati n'olwekyo. Let us disagree on principles. Je sijja kufa. I will not die. Mwabayina amaanyi abatatya kufa. Mubi discuss. General Tafire yavaayo. Minister Internal Affairs. Nambu naye tabitegeera. Kati nzaani abitegeera. General Tafire temwamuwulira. Nabuuza n'okubuuza mbu General Muhoozi yaani. Mu General Muhoozi akola mu police. Zino ntalo z'aba General. Let us who is who. Kati Junior nyingiriramu waawo. General muno General mulala agambye General mulala yaani. General Tafire temwamuwulira. Yaga General Muhoozi yaani. Kati nga naye ndeeta omutwe gwange. Gwe audio ya General Tafire mpaka nakati njiddamu enjiri windinga. Bamga General mune pastor bamukubya amasasi. Nabu General Tafire yabuuza General Muhoozi akola mu police. Namga yabadde offside. Bane ebintu ebimu mubireke. Mubirekere ababivunaanyizibwako. Ojja kufiira mu byotamanyi. Ofiire mu byotamanyi. Bajjeno basazeewo okulwanagana. Nze ndi ani tamale waabwe. Nga General Tafire addamu General Muhoozi. Who is who? Who is who? Saya abuza General gomuntu atukira obuuza gwe bu General Muhoozi yani. Nabuzo bakola mu police. Nenga ti General Muhoozi tweet ye yali nungi kubanga General Muhoozi teyagamba kunti omuntu obati waliwo eyase. Yateekayo condolence message. Tweet ya General Muhoozi yali clear. Teyagamba kunti EDF teyavayo gamanto bakino. Ne just oli munnamawulire. Eyali abuuza General Tafire yamubuuza bubi. Kati General Tafire ye Minister wa Internal Affairs. Akubuuzizza General Muhoozi yani kati nga nange nzija. Nti kati nange Junior nzize mbiyingiddemu abate siina kyemmanyi. Siina. Bankulimbye. Nze ndi mwana muto munnange nawe nkoma. Wamaaliwo ebintu by'otulya ng'olaba byabanene. Nga byabanene wuiziwu. Era General Tafire yagamba nti ne police report gye baali bakoze yagigoba.
baddemu bakole endala kati nganzija mbujuni ya kubanga pastor bujingo mukwano gwammwe jango yiwewo omubiri ngangu yiwawa luyali awo guyiwa wao bajjenu bazze kati nga nawe oleta ebinyo byo bambi omwaka guno obagwe mama wange obagwe tata wange oboli senga wange obuli jajjange I'm not going to discuss anything related with gunshots. Ekintu kyonna ekikwatagana n'amasasi tujja kundabamu. Tereka Gashumba abyogere. Franka Gashumba ayina amagye. Lwaki takola live? Bala mwakole live. Hemuke project nene bonna bateekeko live zaabwe babyoge lwaki nze junior waabwe. N'omuntu obaako okoma weebuulirira bukubanga taata waagambye bino si bya taata kugamba bino si bya bazadde. This is murder. Omuntu yafa gomanyi kesi gwe ng'omuntu afudde gwe mwe eno kesi mwagizanyiramu ninga tikino kintu kinene nnyo. Bino si bya taata kugamba bino bya mada. Taata nga akola mu side bw'abadde ayagala kunoonyereza bati bamuwa omulimu mu poliisi naye nze ankubira essimu mbujjayo tukole program bwesiba yabatemu n'abazudde ng'obazuulawa. Dadi yandeke nze siyingira mu bintu ebyo. I have isolated sibiyingiramu. Family eyinza okuttisa. Family eyinza okuttisa. Baveeko baviireko ddala. Nze maama wange yaŋŋamba sibikusangamu. Nenzire wange nenneebaka. Kati nga bankubye amasasi dadi agenda kukola woki nga bw'omulaba musajja wattu. Agenda kukola woki. Oza dadi yagambye, sa dadi yagambye. Bino si bya dadi kugamba. Bino si bya walaji. Si bya kunwa mwenge. Bino si bya kujja ku ng'otamidde. Abatemu. Bino si bya walaji. This is reality. Ntemu byesonyi. Want to drag me into a murder case? Kazi junior ndi musiru. Sina mama wangambulira. Tibito ebivemu. Dadi ne bw'onaayomba. Sijja kuyingira mu bintu bye sitamanyi. Gwoba oyagala kuwagira pastor bujingo muwagirireeyo. Si ku page yange. Kwa ekisooka tetukola mu poliisi. Leka abapoliisi bakole omulimu gwabwe. Leka side ekole omulimu gwayo. Ebo nabo omaze okunwa walaji. Ojotamirire ku live. Sabu jigo abatemu abasebu jingomba manyi nedda. They don't take them. Don't put me there. They have a life. Abantu bafiirwa abazadde obulamu ne butambula. So don't take them ntalo z'abantu abo. Muwozi project nene sifefe kaba ina okwogera. N'abalala boogereko. N'abalala boogere. Gashumba nga tannakola live. Mukwano gwa bujinge nnyo yenga tannakola Facebook live. Nze Johnny azaba agikola. Twabala mu data ya mubula. Kwabe babimanyi. Nani badde nsubira Balamu chairman MK project okwati ali ku Facebook atubulira. Omutemu gwe bagobye ono. Ebintu ebimu tubyegende empola. Byotamanyi tubyenyigamu. Because you want talkability. You want shares. Nze Junior ndi diplomat. Aba mumwagalambe. Nze I can't be my father. Era mujja kulaba difference. Nze sobola baye. Ekyassa mutabani wa Nadduli jakana kwagala kubanga taata we. Olunaku lw'oyagala okope karakita ya taata wo.
naawe okole byakola ogenda kufa tuvulaze nze sibigendamu gwali opuliddeko nga nvuma lwaboogo oba Jenuna Lweyiso oba Franka tumwebaze mbavumire ki baali bankoze eki oba taata wange ayina entalo zize ng'omuntu nze tezinkwatako sina mulwanirako gwalabeko omwana alwanirako taata we ku ntalo ze so daddy don't make me to look bad because you don't care sako muzadde atafa ku bulamu bw'abaana be nuga n'ebintu bino mbirimu naye abaana be ko omuntu asobola okunzita in the process oli mu kudefendinga bujingo nebyo defendinga tobitegeera tebannabe kubuuza nako police esirise amaje gasirise ba minister akwatibwako ensonga owa internal affairs agambye naye bimubuzaabuza kati ovaayo otya really daddy lwana ntalo zo nze sinnatuuka kulwana ntalo na muntu nze ne bwesanga mwami Lwaboogo mubuuza nimuga mwami Lwaboogo gyebaleko nentambula nenyenda era bwensanga Franka tumwebaze mubuuza kubanga nze byonna ezentalo ze balimu sibanya zesikolako mu State House kati nange nzije mpalanireko taata wange mbunange nzije byebya Sajjakana Nadduli mutabani wa Nadduli okwata entalo za taata wo nawe nozeyingizaamu so njagala tuseparating Tamale mirundi junior ne Tamale mirundi senior banjawulo nendaba yabwe y'ebintu yanjawulo nze bintu gawe mbiraba oba ndi muto oba ndi musiru bwetyo bwembiraba nze sijayingira mu byabatemu muno omuzadde akuttisa kati Nadduli mutabani we yadda ne wano Jakana twamugamba Jakana va ku basajja wa tatange yalwana mu nsiko nedda wame ebintu sibimanyi era nze ebintu ya Pastor Bujingo okuva ebyaba nabagamba sibimanyi nache dalimbi ogeddeko naye abannange fulu figure yabimanyi esasi nga bwe lyayiza omugongo babyogere senkubuga abimanyi bali bamanyi njabba wagira mbu respect parents ku mada case waliwo omuzadde asobola okugamba omwana nti jangu mpagire ku mada gyotamanyi gwababo nga tebakubitukutwalamu so n'olwekyo this year I want to make it clear I would not talk about any murder case nzo kuva Isima we yafa nine ebintu kati bye natunulira mu ggwanga lino nga nali sibiwanga budde omuntu bazze bamulumbye WSFC gwekyo kiyita kitono ekyo nga naawe ojjayo feesi yo omutemu yaani ye yabadde ayagala ki nsogera ku batemu be sitamanyi kuba oyinza okwogera ekituufu ekyaliwo abatemu ne bajja ne bakutta bo bennyini nze nakoma okulowooza ati mu Uganda buli ekituukawo by miracle ebintu ebimu beera planned nga waliyo abali emabega ababivuga mwenna mu constituencies ku Pastor Bujingo ne mwandibadde mutwala obudde ne munoonyereza ku gwe basse yaani abadde akola biki ati nze sebo ndi analyst na wano sirabye analyzing so sijja kubigendamu era njagale omwaka guno atanjagala abireke naye tibakubye omuntu amasasi butamalezi je analyzing amasasi byebya sayisi mebyo bamaze okuba omuntu amasasi
ojja okola video genda kebakube abantu banyiga nakitege abantu banyiga so sibimanyi kijja bingiramu baba pastor Bujingo family friend daddy am defending sendi mwana muto okubeera mu ntalo z'abantu abakulu nga ne byoli manyi wamato bimanyi so byebyo Bujingo teyetaaga supporters yetaaga investigators era oba oli eyo ng'okuba enduulu bade pastor Bujingo babadde bamuse you are stupid. We need more investigators, siba noise makers. Mumada tebakuba ndulu. Mada ebanga case judgment. To know who are these people. Who can kill an SFC person. Emotoka hiyo bajibalaze. Ekintu mwabakikwata obubi. Abasooka okuwa information mwagiwa bubi. Mulekerawo okublaminga public tewali public bantu tuli mu information wo abaali baagala pastor Bujingo mwakola ensobi nnyingi mu ntandikwa bamuyuzizza omugongo teguliwo sata kyatambula takyali atakyawe you exaggerated the incident ayo mwali mwagala abantu bakoleki bachikwata bubi information engeri joji wamu abantu erina okufitinga incident. People don't believe stories, people believe facts. Abantu babelievinga bigerogero ebyo bistory facts must be rhyme with the story jowa kati abaso okubreaking a story they also did have facts bali baogera byambu kati ne mane mu blaminga public. In life, people don't believe stories, they believe facts. Accident esobola obbaawo buli omu n'ajogerako lulwe. So next time mu packaging information yammwe bulungi. Ebintu bya madda tebabiteeka mu katemba. Omuntu afudde muleeta katemba. Omugogo baguyuzizza. Omusoba agobye omutemu. That was comedy. Kati or did the incident eri important ogitaddeko comedy. What do you want people to do? Eno bagera kifula comic. So ekyo kibayigirize mwenna. Sit down. Wawe ekituuseewo brainstorm. Ekyokubiri abasiru mwogedde abagezi basirise. Dokita eyajjanjaba pastor Bujingo yali alina ovaayo ayogere. Gwe omusiru tosobola kutubulira bisago byalina gwe tewasoma bwa dokita. Genda mu loogi. Naye wano omuntu afuna accident ekisiru ne kidda mu kamera. It's the doctors to give us the medical report. Tebayogera. Kati ne minister wa internal affairs General Tafire ayene ina abyonona. Bamukubiddewa. Tia? Nage sinabitegeera minister tanabitegeera. Kati gobitegeera otya. Kani General yagada nange nkyabuuliriza kebana. Naye nga omuntu afudde okyabuuliriza luyali. Nga omuntu afudde WSFC no ati zebanaye luyali era kambirekawo ngera we byajja. So sijja ku analyzinga matters mu Uganda. Tujja kunyumyanga ku biranze nakyusa content. Ndi mu byabakazi. Kawana junior tategeera. Kati otugamba oti ebintu byabakazi ffe twadda mu byabakazi kusula maloji. Kufumbirwa bwe noba Mompita sister junior I changed the content the day Sima died. Mundeke mu bintu byange mu byemuyite ebyekisiru.
nze obulamu nkyabwagala. Omusirikale ne musembereza abasirikale. Kainalabya abasirikale banje wa Pastor Bujingo. Omusirikale ayina omukwano. Omusirikale ayina omukwano. Omusirikale kitegeeza omuntu gwe batongoza mu butemu. Oyinza obeera ngo oyina mukwano gw'omu musirikale. Nze Junior sesembereza abasirikale. Omusirikale oyinza omunyumiza ekintu ky'amanyi. Niyefuula nga atakimanyi. Nakiki? Babaddewa naye nga byonna by'omugamba abimanyi. Kati nze bwe ndaba abasumba mu Uganda nga mukuumibwa magye neewuunya. Kuba gye buva ne gye bulaga omusirikale talina mukwano. Kwaba yalabalabadde abaafa. Era nze wano omuntu gwesiga okuwa respect mu Uganda ye General Katumba Wamala. That guy is intelligent. Naye yefuula omusiru to fools. Sometimes you should be a fool to fools. Goroza General Katumba Wamala tamanyi Facebook gye eri kwogera batamuwala woloza tabamanyi. General Katumba Wamala weba mundu agimanyi. Bwe jiba miramba alabye ejiwera. Kati mutemu. Kati yetamanyi batemu bali bagala kutta muwalawe. Naye wali omulabye ko nga abyogerako. Is an intelligent man. Nzi mutu gwempe ekitiibwa wano. Kwa amanyi bingi naye asirika. Is acting a fool to fools. Ebiseera ebimba musiru olimba abasiru. Wano Uganda bwotafuga mu mwago. Nga gwe buli kyomanyi okyogera. Buli kyolabye okyogera ogenda kufa. Mbeera mabaala gange kunwa mwenge gwange. Webe muke project eyagala nnyo Pastor Bujingo shiraga shumba nga tannavaayo kutubuulira batemu. Mwe muke project abamu nga temunna tweetinga. Nina abanene bemanyi mwe muke. Nga temunnakola tweet. So n'olwekyo ebintu bya madda banete tubizanyiramu. Obutemu bwo bwaliwo pastor ye bamulumba. Ebyaddala. Era teriyaga ati bamulumba. Pastor yalumbibwa. Naye nze ekisinga okuntabula mu byonna mbu yawulira eddoboozi eri mugamba weekweke. Awe nakomye okutegeera. Awo okka pastor we nakomye okutegeera. Ku ddoboozi eryagamba eryava mu ggulu ne ligamba gwa cover. Era ne limala ne ligamba nti pastor jjayo ekibegabega. Awo ne ntegeera. Kasuku yatera ogamba awo ne mmanya. Nze story eno nali njigoberera nga investigating ngeyasoma psychology. Naye nawulira nga pastor kati nawulira eddoboozi. Awo nenkoma okutegeera investigation nenze kasuka. Pastor yawulira eddoboozi eriva mu ggulu. Atenderezebwa Omukama. Nga ne papa bamukuba amasasi Papa John Paul the whole of holiness tayaliwulira. Ne pastor yaliwulira. Man of God. Se bintu ebirimu ba man of God. Biba bintu bya holy. Biba bintu bya holy scriptures. So nenga polisi mwebale nnyo omulimu gwe mwakakola sofa. Saidi mwami magambo webale nnyo bambi. Abe SFC abajja okuziika mwami Anodi family ye njisaasira ebintu n'ensi bwetyo. Ne Mukama abasaasira era abagomye. Luli bolu omutemu ono tuli mumanya. Nenze nga sirimu muli mumanya. Sina kye mwagaza. Era eddoboozi munaye we liva mu ggulu ne
Nerigamba pastor wekweke era pastor mune bambi yekweka nenga tusanyukira wamu ne pastor anti wawonye abatemu era you are going to come out stronger in the name of Jesus pastor. Era pastor abantu bangi bakwagala, abantu bagala bujingo ati musaba kwagala baba bangi nabatakwagalira baba bangi. So in the name of the Almighty Lord pastor ketwongera okusabira kakati mwabapandikira zi message abankubira amasimu banange Junior respect your dad mulinga amatako mulinga amazi mulinge mana aga amasimu mugende mugakubire batabani bammwe mukiwulidde mwenna abali yeyo Panika akubide ku Junior. Hello Junior. Junior, what happened with your father? Olinga amatako. Ate obo kitegedde my father kati bikwatira kuwa. Junior bane respect your dad olinge mana. Wakitegedde. Mweba deputy mothers. Neba deputy fathers abali yeyo. Don't cross the line. Agamagezi mugende mugawa abana bamwe. Nze ndi modulo ndala. Nze tamale mirundi Junior. Anaza fire brand. Entalo za Junior ne Syria teziba kwatako. Tezina. This family matters. Iyi family bweziba. Batabukecha de badamu. Kale chabo nasanga na yenga tunyumyo nagabaki. Ize tatange bwatu bwali. Is like that. Kati omumanyo okumusinga. Nze naganyo okuwagira mukwano gwe bujingo. Era natigedde ajja kunyiga. Kati gwe deputy maza aliyeyo. Ujonde taka amatako gompunyiriza amatako. Hello Junior. Ye kakati munange. Wantu wali munno. Tondeta kwa manyiroko. Agamagezi geduga we mutabaniwo. Inga amazi. Omwana oyo talina mpisa sizina era sina kyenzetaza. Nze sizina. Era naye akimanyi. Abaana bafaanana bazadde baabwe. Junior bwento bwendi ngana. I refuse. Nekyo sijja kikola. Kati gaye tamale mirundi sini atamanyi bulungi. Ye tamanyi. Akimanyi ddala Junior wabaganya abaganya. Nebo sadaka lubale wechaggwe ne bwamba. Katojangu mpunyiriza amatakogo. Manyi mumanyira bana Uganda manyi mina nyaka janja. Banage Junior chechiri yawo. Amagezi gendo gawe nnyoko. Njete bampa magezi. Ye family munebwezi tipo. Family bweziba. Lwakwe kati fe tuli baserebu. Nena mwira muzamwira muyomba. Ne mulwana. Fesete zeze tutabula. Kamani. Kati oba pastor bujingo yamuwadde mmeka. Bana edadi. Omugati nawe gukukola bubi akasente kamutabula. Alabira ddala nkalinyamu. Echanyiziza dadi Kamani. Alabika ukasente wekali kayitingana. Asi aira kiro ki Junior ngana chichi akasente ke kikali nyamu banomo banange sente omuzungu yakola sente ali sente yagembo pastor bujinga mwaka sente akamuwe nayenze pastor wamona asonyiwa mubakuwagira sijja kubaamu atera ne mubakuvumira pastor sijja kubaamu nze sina kyemanyi kyakutuukako. Kakati wali abali eyo otegese olupapula lwa advice. Fe family ya fe juddo obubadi.
kati obaka badi ogwasooka yangoba mu kika nanziza muna abazadde bafaanana baana baabwe omwana wo aba akufaanana nga naye mulalunga gwe ate tomugoba tomuzaalukuka omwana ono muzaalukuse nedda akufaanana that's you abazadde mutule wansi woba oyina olugezigezi nozaala omwana nga wa lugezigezi kitegeere Katonda akubonereza wano muli benzi abazadde abamu muli benzi tova mu loogi nemuwala wonna yakaze nakakamufolo trait mu psychology bakita trait genetic trait gotwako ndwadde nga za family nga buli omu alina asima mu family so n'olwekyo dadi akabisa kyejo yenze yeye mwangu kati dadi gwe mwangu so bwembalabanga waliwo abakedde okunkubira Junior wabadde kine taata w'okulotya kati bw'omanya okulotya kale ketugeze twayombye okulotya mwe ba deputy maza ne ba deputy fathers ba assistant Jesus gwe secretary wa Jesus nze tebandetako lugezigezi oli taata wange si uwo nebwo tusanga tukaya nayitawo buyisi kati bikwatako nze bambulira dda kali Junior nkyabuulirirwa empisa zo siina era nze bankuzisa bwe bati siina mpisa ngezezzaako zifuna sikola mu kisaakaate kati empisa zikola mu kisaakaate nze that's how my dad has brought me up. I refuse. Namufanana photocopy yenyini tujja kuddawo ng'akamane kamaze okugabanyizibwa sikyapadde 10 kyokogera owulira kati eno kesi ya Pastor Bugingo ebadde tulabe engeri gye tudefendingamu omusumba no wange njogera ebyo ebitaliiko sente nfune sasi okansirike nzo okunjogeza ebintu ebyo kasete kaba kalina okubanga kali wano to defending eti abatemu bazze era pastor yadduse era awombi defending bulungi singa nafunye kasente pastor singa toli girute nze nandi kubulidde abatemu nenze jajje bazze ne kati itandike enti really I have no money budget sina bavudde kyemmanga kyengulu sibimanyi munnange sibimanyi wamaaliwo sente nokati kati kesene limu kasente ketugifending tufune sasa naye kati ebintu bya Pastor Bugingo oyinza obbingiramu n'ofiira obweringa ne sente tofunye leka Frank Gasumba byogere siye muvandimwe munne banene nanange bye neesonyiwa era singa yisima abadde akyali mulamu nandi mukubidde ne mugamba mukadde gwe ensonga zino zirabye otye budget weeri defending omusumba weeri naye nze kasita nalabadde monitor nga akubye omutwe questions in Pastor Daily Monitor nakifula front page ne manyeri yasasula okuba omusumba wali abasasula okuba Pastor Bugingo inje kasita nalabadde monitor nga gwe mutwe ne manya nti akamane kayitingana mpulire eriyo ne babbuloga be baguze
So n'olwekyo ketuleka abakugu bongera okunoonyereza kasite emmotoka yo yalabise kati wabaddewo abeebuuza naye lwaki endabirwamu teyayatise ezo emmotoka endabirwamu zaazo ngumu si bwe buno obumotoka bwammwe obwalayisi lwaki endabirwamu teyayatise ezo emmotoka ngumu bakwata endabirwamu bbiri ne bazigatta so kisoboka weba pisto yakozeseddwa endabirwamu teyinza kuyiika ezo zivyeit endabirwamu zaazo ngumu kaba mu junior bakozesezza sibanya sikolo driver n'owulira embizzi eyo gwe endabirwamu oyinza ogikozesaako ka sikolo driver siba kakyako ke bagambye neetayatika naye mu Uganda abasiru mweyongedde kale wadde pastor Bujingo temumwagala naye waliwo ati bimwogera nga bya kisiru naawe ago masasi amasasi golabirako ddala naawe omusumba ye bamulumba n'ebyo goba omutemu byo tebiriiyo mbwa omusumba n'agoba omutemu kati omutemu yadduka atya kati kisibu nammwe nenga gamasasi go matuufu gakubwa era n'abantu b'oku kitundu bakkiriza ati amasasi go gakubwa kati ekyamasasi kyo tukiddemu gamasasi gaaliwo n'omutemu yaliwo emmotoka yava ku crime scene ekyo kyokka kale kyekibi temmotoka yandisigaddewo naye all in all tunoonye omutemu naye ze siriiko so n'olwekyo badeputy mazers junior yali agala kubba byapa dadi yagambye atya munakwata eddaala neninyanzi b'ebyapa bye ne banne junior mbonyebonye nali njagala bimuterekera naye dadi sigo wayampadde ebyapa ebyo mbitereke ebyapa byo nalinnyako eddaala mbu nalinnye ne banne dadi owaayiriza mbu nalinnye eddaala mbu nenzija mbu n'akaso mbu nzitema amaanyi mbu nzibe ebyapa nali njagala bikuterekera kati neriri ettaka lyo lyotalimaamu nalyo njagala dditunda oma sigwe waŋŋamba mbu nno nti all your property is ours wanginza obwavu bunnume ng'ebyapa biri awo kati dadi banne naye muzeeyi sente zikumalamu kati ebyo byonna abadde oyogera byaki kawaliwo omuzadde ebintu byayogera n'owulira obusungu nga bukutta kati ebyapa we nali njagala tunda liri ettaka wali agala era nkugambe nze ndi mulabufu nze naye junior ndi mugezi kati ndabe ebyapa nga biri awo neme kubitunda nze era nali njagala kubibbayo nga ndaba ettaka talina kyalikozesa abazadde simu abatusomesa mbutubeere bakalaba ng'obwana bw'omusota mbu junior yakwata eddaala n'awalampa ennyumba naye dadi naye atawampayirizaamu ebyapa byo kale nali njagala kubibba naye saakwata kaso nakwata eddaala n'empita emabega ettaka lwaki libeeraawo nga teririko kyebalikolerako ng'ate junior omugezi wendi kyekirala dadi kyeyampayiriza bannange kwegamba mbonyebonye kyekirala kyeyabanyumiza bwe bankyusiza mu ddwaliro dadi yagambye mu ddwaliro balina okuba nga baatuwamu omwana omulala
Nange Juni yambonye bonye bagambye wange bankyusiza mu ddwaliro famire yaffe ejjudde obubadi tujja kufiira mu bubadi owange Junior bankyusiza mu ddwaliro ne bamuwaamu omwana omulala kyekirala yagambye ejjo yabadde anzise mbwe yajjeyo Kristo naye baba kyojje twabadde tuwedde baana mmwe wesirifa ndifa bukadde Daddy yajjeyo Kristo nanoonya wamma namugambye ekintu kimu nti naye pastor ekisaga ekimuli ku mukono teyanninze nakumalayo yazze Daddy nemugana Daddy tuddeko mukoobuntu ekisago kino ekiri ku mukono gwa pastor kweri sasi nedda batemu ngabo omumanyi sasi mwana gwa batemu gye bali najjayo emmundu nanoonyaawo wonna nenekweka mu bimuli baana mmwe lwesaafudde Josirifa nkugambye Kristo nze kati siga nange siga munsomako nti Junior naye bamukubya amasasi taata we kumubuuza bintu byabatemu ebyo tayagala ogambe nti tayagala weebuuze kibuuzo ayagala okkirize bukkiriza ati abatemu bo bajja ne mugana naye Daddy kituufu wamma pastor yagoba ku batemu ono omwana bamusasudde nenga wamma just wamma kwebuuza bibuuzo bannange lwesitalifa sirifa baana mmwe nabadde nfudde amasasi ejjo ate Daddy nalowoozezza agenda mu mmotoka kunzigirayo evidence kwanda yagenda wa pastor Bujingo ne muga Daddy ekisago ky'omugongo kyo wakirabyeko na tobuuza bya bisago wano mwana gwe kati abamafia bakusindise yoyo mu mmotoka kasita nalabye nga ajjayo Kristo nenekweka mu bimuli yanoonyezaawo ngaloza ndi mu nnyumba era nenemulula nempita mu kikomera bwe nti nengwe bweru neŋŋamba mponye kati emmotoka ye yasigaddeyo munda emmotoka yadaleeta kabiri eti ajoki so bwe bityo ebyatambudde naye nga ndi live ndi mulamu sina wadde ekisago nasimatose era mmwe ba YouTube abagenda okumubuuza ku madda mukkirize bukkiriza naye tukkiriza ate tunagaa so naye nga all in all ebya madda byo sibimanyi so eriya ayagala okunkubira mpe ku magezi bambi tochikola kanja kuvuma ebigambo by'obuwemu byotawulirangako kimu ku kimu amagezi galeke mpaamu ssente nze bampa buwiseeto tebakyapa magezi bw'oba oyagala advice bambi togimpa. I'm the chief advisor of myself. So advise muziwa abana bamwe. Eyo story nganji maze. Kye kiralawe ekyakoza amawulire. Lero nga muli bangi bulala. Bambega simanya mwa basingako obungi. Manyi following yange bambega mwa basinga naye mu reporting ebituufu.
ntumira ku bambega abali eyo abanda bisaawa zino muddeo mbakama bammwe muweeyo lipooti entuufu saa mumpandikeko bya bulimba Junior agambye bwati bannange manyi bambega nammwe ennaku zino abamu temwafa reporting yabalema report what I have said toyongeramu nenga bambega mbatumiddeko nnyo mwebale omulimu gwe mukola ogw'okutambuza ka information naye mu reporting ebituufu omuntu ogenda niweesangako fayiro muntu nakugirayo fayiro yo nga ebikyamu ebino mugana ye afande kino nga tesinze aren't you the one who said afande I didn't say that so report what is true Principal Bob Wine for the first time wavuddeyo noyogera ku pastor Bugingo naye wamwogeddeko bulungi Principal nogenzo oddamu ku magezi Principal tokyacelebratinga nga abantu bafudde Bob Wine nalabye tweet yo ku pastor Bugingo keep it up Gwajawo kwata ono omusajja jawo mukwate omugamba asange cafe Javazi wali mugamba asange wali cafe Javazi nabeere brief byebyo dadi nyenda mulaba leero naye mugamba abeere brief mbaddewa ye mbaddewa aba nabo ba interruptinga somehow here and there where I am mbaddewa so mbaddewa ku Bob Wine Principal Principal tweet yo yabadde oke naawe era oli magere mu bigere bambi gy'obirabira Principal tobiyingiramu sirika kwa buli omu ayagala kukuteekamu Bob Wine n'oba tolina musango era okimanyi gwe bajja era obbiteekamu kati sirikira wooli kyewakoze Bob Wine kusirika anti bakyaswala mayinza oga nti abatemugowa basindisi naye nga yo tweet was fair Principal at least kati ogenze luyale oddamu oko ku magezi singa biri bye wapostinganga n'otuma bino birumbuye muganda wange Balista Timo nkutumiddeko nnyo Balista wampeereza message tojja kunyumya waliyo kyendeseeyo ewiiki eno bwetyo wiiki bwetambudde alien skin n'enkuuka bwe batyo bagenda enkuuka ye yasinga enkuuka yasinga Nkwakyo festival abantu bajja mu nkuuka so alien skin omwaka guno tuyambe okole ebintu bibiri ekisooka alien you need a strategist this year ekyokubiri alien skin lekerawo okwewerera abantu mu kamera nakulabye wewerera ono munnamawulire Makasimanyaani ojagenda wewerere wano omuntu mu kamera kigendo on record
omuntu oyo afuna ekizibu. Alien skin obutasoma buluma ng'omaze oggwa mu kizibu. Abo abakuwaga abakwetoolodde bakulimba. They are not above the law. Woba oyagala kutegeera nti gavumenti kintu kirala, buuza principal Bob Wine ajja kukubuulira. Kwaye n'emiggo bagimukubako. Wano teri muyayi agenda singa baana ba Nuupu abo. Abo abaana batambulanga n'emisumaali ng'ayita ku musirikale n'amusala. Gwolowooza bano ba free political prisoners babasibira bwereere. So that bad boy image character gikozese mu kukola ssente naye mu kwewerera abantu. Ng'ebyo bye wayogedde ebyo mu kamera sibajja mmusanga nja mutuusaako obulabe mukwano. Oyinza okunoonya boonoonya ate bye baba bakunoonya. The hunter can become the hunted. Nakirabako ku sipapa. Sipapa baamunoonyanga nga naye anoonya. You can be the hunter who has become the hunted. Ngobuulira alien toddamu mu kamera kugenda ono record nga weewerera omuntu n'omu. Omuntu oyo ajja kutuukako ekizibu kati ng'oyo munnamawulire oyo. Leka abantu baleme kukozesa nsobi za kyana kito z'olabirako ddala. Si buli omuntu ajja kuwagira. Ne president afuga eggwanga lino alina abamuopozinga. Era ekyo abantu mukitegeere, si buli kimu nti buli omu ajja kuwagira. Ne president General Museveni alina opposition one. Kati who are you not to be opposed? Buli omu abaako n'abamuwagira n'abatamuwagira. Nsi bweri ate era bwejja okuba. Kakati abatakuwagidde batuukirire mu buntu. Gene lwaki tompagira? Owulize ensonga zaabwe. Nze dda navumanga bano abaana ba TikTok. Ng'omwana TikTok avaayo n'akwogerako ebitali bituufu. Naye nayiga ekintu kimu omuyita. Omugamba kati muganda wange omuyita. N'omutwalawo kafe Javas abamu n'enkoko tebagiryangako. Eriyo ba TikTok nga ne kafe Javas tabanyi weefaanana. Ayita kompite. Kati such boys bwakuvuma tonyiiga. Muyite. Girl, you my brother sit here. Lwaki onvuma? Bajja kugamba ebintu weewuunye. Omwana ajja kugaa ati bannange. I feel like something wrong is going to happen. Ennaku zino mpulira ekintu ekikyamu kigenda kuntuukako. Banneeseeyagala. I feel something wrong. Ne week eri era nakibagamba. I feel something wrong. I feel something wrong. Omanyi omuntu obeera ne instinct ye? Mpulira ekintu ekitali kituufu. Something wrong is going to happen. So abantu mubayite mwogere nabo bajja kubuulira lwaki tebakwagala. Mubayita munenoga naye gudi lwaki tonjagala. They will tell you why they don't like you. So aliens can do that. Bayite. Ogera nabo. Be with them. They will start liking you. Nebo ganti ojja beewerera. Principal nga ali mu magere
mubigere. So nenga mwebale nnyo mwaka guno noza tujja kusigala ffenna God willing. Abampalanye mumpalanye, abanjagala nabo bangi, naye mwe abaagala okumpa amagezi mugeesigalize. Nze nvuma nja kunkubira essimu nkuwemule kati togikuba bya bintu bya ssente. Gwenze nkubira ngompa ssente opa business. Oyagala onzize mu kisaakaati Junior toyina mpisa. Anyaga nze ndi planned kid. Nze ndi planned kid. Tojja kundabako wonga asaba mulimo. Obulamu butambulanga wenna bubala. Nakitegira ku myaka gino nja kuba nvuga Subaru. So bunaku bwo ngeri gye mukuzezaamu abaana. Buli omwana engeri gyakuzaamu abaana be. Kati buli family eyina ebyayo. Saa kuwulira omuntu nja kwambala ateze envuma. Genze uliawo omanyira. Shall tasso it out. Zenga bwojja bwenkwandolinga. Oli deputy maza. Abawo bakulemu okubuulirira oli kunze. Junior toyina mpisa sizina ekyo nkimanyi. Oyina ekirala. Junior totegeera amagezi ngagazaki. Abasiru be bagagga. Kati nze amagezi ngagazaki gali gampadde ki. Gwe yegwa ina amagezi amayitirivu nayina empisa oyinaki. Munsi byoyina manyago bye bikuwa kyoli. Baka account yo ye reflectinga kyoli. Konteri mugagga ina mpisa. Teri mugagga ina nyambala. Kati gwe weesibe ku byempisa ng'oli munaku oli eyo. Atoyagala kuwa abaana b'abagagga magezi. Fa abaana b'abagagga twayonooneka. Abaana b'abagagga twayonooneka. Ba planned kid bwetutyo bwe tuli. Ekyejo kingi. Abazadde boogera tuwogera. Ye beffe ba planned kid bwetyo bwe tuba. Dakiika bbiri nga taata waataakuyise. Ati ono naye nja muvuma. Ankubira essimu kumukumu kuki. Zambaga mulinga amatako. Kati onjagazaaki. Sola onjikwata ne gakasi. Olinga amazi. Onjagazaaki ku Sande kuno. Tamudemu kumalako bantu mirembe. Nze simu gye njagala onkubira essimu nkufuula bize oki. Ngombikira. So muneba planned kid. Abanono. Look at this idiot. Nyenda kuvumira abantu. Gwe bemolera ko tebamumanyi. Nyenda kuvumira abantu. Gwe baleke bajikube. Bani nyenda kuvumira abantu. Hey, oyawulire bivumo weekend. Mare no biwandika wansi. Alo Junior, oli bulungi, olinge mana. Alo Junior, oli bulungi olinga amatako. Bani nyenda kuvumira abantu weekend. Gwe jikube, nkubira kali, bakuwana nkubira. Gwe weekend genda kuba ya bivumo ojawulira. Aga amagezi mugewi. Zidi planned kid. Sibeguya mmwe banakumwe. Banakumumanyira. Sina munaku gwe neguya. Mu masimu agankubira nkwata Sudiru. Singa Dr. Sudiru ankubira kati mukwata. Mukulu wange yamu, mukulu wange Yasini. Kwa manya ye bwana amala okwogera nge million yagiteekako. Kati gwe genda otawaze. Genda otawaze. Genda otawaze. Ojagwa mumbi. Nze wa Yasina bulungi.
bwongo bwange bukola sawa gobonda bange wa mungo banga nzabana kusaya mumanyire nzisikuliranga ko wamwe tonda banga ko wamwe kakamanyiro kamwe akabana kwa akabawunyisa akadugezigezi lwemunyo rubawunya matako rugezigezi olwabana kumina nnyo rugezigezi buli kimwe fula bakimanyi buli kimu manyire kinagwera buli kimu kinaka analysis ba abanako nenga site zababula nzisimya nti mama naga jikuba ate bwobo kubisimya mbulira ekiticho kwa nyizo kuvumanga sitegedde nti oli mukulu gwe nkubiro nga nze kano gundi nze gundi ntegere totandika kumbuuza joni yontegedde nkutegere gwe walete byenda nga banzadde nkutegere kuki na mwina akamanyiro okubya simu y'omuntu halo ntegedde baga yes Mr. Mirundi amusandi so nga kutegere umpechi kasasiro mwalo ontegedde nkutegere kigwembwa va kusimu yange tomanyira manyira nkutegere nzatu wale chika chewa mwe banakumwe simuzjeka akamanyiro omunako agenda nakubire simu oli bitu bya makuru jodi abichi byenda bakusoso media obirabo olinga amatako nzabitaddeko mulikire okutukubira muzimitu yekisiro ndi muloji nebas Junior biche bitambula wabadde ki nabadde ki okulutya nzeko olugezigezi bimujoga joga ebyo nata ina bwali nata sinyabanyo nenenenenyo ne mu family yange mulimu abengezigezi benateka ko David Buloka Junior yogede kinyoko bye yantumi ne mu family yange mulimu ere obwengezigezi halo Junior ate mwatabuseeki olinga amazi nganzijako nebyo kola ajikube kali njoko tegera chensi yatabuka omunaku ajoga tebina sente nebina analysis nubisanga ku pastor bujingo ne case tebigitegera kitudde mukati kuntegera yacho ne mundu tukijimanyi wefanana obe kubetya Uganda abanaku mususo olugezigezi abanaku mususo olugezigezi gwamanye bitabudde gudi gwamanye bitabudde gundi ne mudde ne mugeya abantu kayizongeye kochi nchegu yensi gobondaba nchegu yensinze njagala atanjagala ndeke ebyo mwe banakumwe bye muddawo butujja bakomba matako Junior ogenda kubeera ewanyu kujenjo kuba wali ondabyeko sina waffe nze sibwe ne manganzire waffe ekengere wa mama wange taliwo neno uliro omunako Junior ojja kudda wanga mu 7 yagenze nze yamuleta kitulanga ebyoya manye jogo ly'abanako mu Uganda wano botamala bavira y'abanako ba nze nkugaya gaya ndaba nkola ka analysis kali gwe nteka mu YouTube nkukomerewo wano mugene mutawazi mugene mupame feba plandi kid bwe tulite tuina mpisa nze nakule wakanga mpama mu benzi mwefoka kati ungamba yo chinzi nze sino nyanga ko mulimo ntenali wandise ka appointment letters siba I want a job kati munaku gwe tubire umbuja kujja mu company yo manya bana kumumanyira mu kiunganya abakozi ennomeze ebinyo or that Junior technical I will come to your company to ask for a job nze sikyanonya milimo nekozesa iyo livu najirimuko iyo kuloza ati abantu bagaggawalira ku mirimu omusala tegugaggawaza ne bwolikolera company emyaka 10 okugoba kyangu so take away bibyo I know mudala gwa chapati asinga omuntu atudde mu office wali bagoba wano wali kati ekyo munaku takimanyi nti fede tukyali ku leve yegayirira nsi nze mulimo nze gola bano am the job myself
ate abanaku kino nakyo mukiige. Uganda si enkomerero. Abantu obulamu bwalemeredde wano e Uganda bageze bweru ne bakola. Omunaku alowooza Uganda nemeredde. Guzonawo obulamu bwonnemi. Nize nina poloti zange nnyo ez'amataka. Golaba wano amwerandi road. Genda mu byapa wali ku ministry otekemu Tamale Mirundi Junior ojja gweddalu. Namusajja ona amataka yagajjawa. Strategizinga. Abantu dewo buli bakomba mu matako tebajja kwagala. Ne mweguye ensi ne mufukamira nogende w'omuntu nakutuza katebe nakusira n'omukomba mu matako omukombi engatto era tulina kyojja kufuna. People and people evil continuously. Chono obadde rojimanyi kiyige. People are evil continuously. Mubavu mabujingo mulimu n'abachachi. Era obo badde okyeguye ensi. Laba story ya Pastor Bujingo otegeere nti ensi kyeri. Ekiruma abantu Pastor Bujingo yawonye teyafudde. Singa yafudde singa basanyufu. Ensi mweri. Hanize tudeo nonjogera ko Roza bujja bulu otulo. Munja kubulu otulo. Nema okwebaka nze maze banga lingi ku social media. Social media tembuzanga ko tulo. Kwa bajiriko muli basiru abamu. Simwe nabasigo obunji ku social media. You are idiots. You lack what to be jobless. Ero teri munaku asobola kumboza tulo. Kati onjogere ko nfiirwe eki. Kiki kyenfiirwa Junior. Nze Junior nazimba ennyumba yange. Nze golaba ku myaka gyange. I have my own house. I have plots of land. I have a car. Tojja kusanga ku boda. Yamatako gantuyanye oluntudde ku boda nkalubiriza omugongo enefufu wenyenda matako never. Tula wano mu esi nenjiregulatinga. Empewo enfu wanjiregulatinga. Bwenjagala eyo kyanga nti I just wanonga nyola. Monaku gola bakyenkugamba. Nyola wano. Ojirabe eno computer. Tamba yambe banakumwe. Ojirabe yo computer. Nzija wano. Byonna biraba. Bwe manjagala YouTube yiyo. Byonna mbina wano. Njira bujizi bwenti. Okitegera munakugwe. Nenzija wano. Apps, network, internet, accessibility, Google. Okitegedde? Zonna zindi wano Play Store ogiraba. Manyaba naku you believe by seeing. Okirabye kyenkugamba? Mukirabye? Okirabye kyekugambye? Kibayita planned kid. Ekyo kibayita planned kid. Ebisomozo bya tulino biraba bya wireless. Tetuchake kitanya bisumuluzo minyoro olinga gula kufuru olinga gula loji emotoka oyine motoka le olinga gula loji eno wireless sensor bwe bateri wote tambula. Tetuchebuza bade bisubuzo byange ndabijesewa bade bisubuzo kiriwa anarabyeko we mukwate bye nyumba obigata ne bya toilet bobigata ne nkoko mwezisula ebyo byammwe banaku. Era banaku bwe muri tegeera obulamu buno mujja kuva mu byekisiru bye mulimo mukole. Mojja kuva mu byekisiru banakumwe ebyo mutuula mu buti. Ni musoka mwegala mutepo ne bafuwa minio. Mujja kola. Mujja kubino si rocket science. Byaddala. Buno bulamu bwe tulimu bwaddala. Owoza gulu tujja kubeera mu gulu sente zikubuze ku nsi mu gulu jone yagalira ye Katonda yayagala abaavu ngate yabalekawo ku nsi abanaku
I don't know why so is poor people. Sente zikubuze ku nsi. Olowooza ojja kweyaga ye Katonda ayagala abanako. Jesus we yajja lwaki yagende wa Zaakayo omuwoza w'omusolo. Abatundu obunyama yali tabalaba ku kkubo. Gwe bagambye koti mu Bible egamba awo Yesu n'ali akanyama ku kkubo. Awo Yesu n'ayingira woteri mu owino. Mubiwulira mu Bible yegamba abanaku obubaka bwe buli mu ggulu babalimba. Tewaliiwo mbwa awo Yesu n'ayingira toyi. Kiriwa mu Bible. Mbwa awo Yesu n'ali enkoko y'oku kkubo. Awo Yesu n'anwawo akacupa ka Nayiro tebiriiyo. Kakati tubiriiyo bambi. Bana ejjuni yankukwatibwe ennaku gikwatibwe baana bo. Sigwa nzaala. Nzina nnaku nze nkoze mu makampani. Nakolera ku speak resort Munyonyo nga yeekyala. Nenkola ligiru agrotech nga yeekyala. Nawumula. Nengula amayumba, nengula emmotoka poloti nzifunye. Sikyafa nansi eno. Naye mulina level gye mututwaliramu. Ako kajjuniya sebo sirika. Akezimbira tekaba kato. Kali nayange nandigizimbye siyana ali mu kufukamirira banaku kubakomba matako. Bobo oyagala okufa obwavu bamba nako. Be bamanyi buli omu wasula, be bamanyi ani ekitambula bo tebayina. Kye kituyambye okufuna ssente nga tukyali bato. Goza singa ensi etwagala bweti. Abantu baagala ayina. Abantu balinga mabina. Bw'otuula geeyawula. Bw'oyimirira geegatta. Era ssente mabina ataziina tabigula. Ffe tweguya abantu bannange. Komawo enkya, komawo luli, fukabirira ono, n'atalina mannyo, n'atasenya, n'atasoma, n'akufukamiza. Iba n'obwavu kibi. Banne mwejje mu bwavu. Ebintu byonna mubikole naye munoonye ssente. Munoonye ssente. Abantu bajooga. Abantu bamanyiira. N'atasoma akozesa proposal. N'agikwata omala okukola proposal osuze weebase ogitutte agikwata n'agikasuka mu kasero. Kaize omutima gwange gwaguma ne bweba family nje eyawulako. Ne bweba family munoonye ssente. Ne mu family tojogebwa. Kaizo na lwaki dinefujjo mu family yaffe ssente nziina. Manyi era sijja genda daddy akimanyi nziina. Naye gwe ddamu daddy mami daddy mami. Kati taata wo afa ogenda beerawa. Start preparing yourself. The day you will be without your parents. Obadde okyali mu daddy agambye bivemu. Hai mami yagambye obulamu sibwa mami sibwa daddy. Must man up. Umero omusajja. Niwana abazadde bafa ne bava ku ebyana ne bisigala waawo. Byebuuza ki ekiddako? Ffe twafuna dde ekiddako. Era ku nnyumba yange gye yazimba talina kwadde 10. Kebe eno mmotoka. Kola nnyo munnange. Singa ffe twalinda abazadde batuwe twandikomyewa. Mwe abakyali mu bazadde. Oli awo ogenda kweza myaka 3 okyasula wa bazadde bo. Emmere olya waka. Omuntu ne jiri tesala ebyoya. Okyagibuuza maama wo kati goba musajja ki. Bw'oweza emyaka 26. Ng'okyali wa bazadde bo liko ekikyamu. If you are 26 and you are still at your parents' place, you have a problem. Kubuulira. Ffe twave wakazi nave waka musini yaffe.
That's when I left home. Nze tamale natandika okupangisa. In senior 4. Era lwali lutalo. Tagenda, muto, bajja mutta. Yamuga dad, I'm leaving. Senior 4, that's when I started renting. Senior 5, nemanyati abantu basula enjala. Nemanyati abantu basiiba. Ba planned kid, tebamanye na kubayati abantu basula enjala. Waliyo abaana wano mu Uganda nga tamanyiddeko na kumanya ati sente zibula. Ebyo byonna olina obbiyitamu. Ate ng'olina obyeyisaamu ggwe mwennyini. Notegeere nti sente bazikola bati. Lwaki yatuli mirimu. Gwe wagezi yale tuli waka tulinda dadi. Kale wakati ekitaliyo. Emmere gyeri. Ne bwe weewako omwezi teri akubuuza. Must work. Must man up. Kati kyokka n'omala okukola n'ozimba obulamu embizzi nedda ku social media etakumanyi neyeefuula ekumanyi. Embizzi tekimanyi n'abantu beeyimirizaawo batya. Tekimanyi how do people wake up early morning to kitudde ku live. Oyo Junior talina gy'asula n'obuuza embizzi eno. Junior gwoyogerako omumanyi. Zeva ndaba abaana ku TikTok abanaku ne mbawulirako ennaku. Bonna basibidde Saudi kuba kyeyo. Kati ono obudde bwamala ku TikTok nga yasamira ensi singa anoonyezza akalimo n'akola nga kwali ku TikTok. Oyo wetalina gy'asula. Naawe oyo mufere. Not embizi. An idiot. Who has never even had an opportunity to have a first job in life. A proper job. Nebiruko ku TikTok ne byasamirira. So munonye sente. Look for money, work hard. Era kati abana ku TikTok kati mwaba TikTok ne we munvuma mwe. Who are you? Ne babere Saudi Arabia nze ndagenda e Dubai. Era sikyavuma bakadama. Nze bed space nali simanyi kitegeeza. Ne bed space. Kitegeeza akatanda nga buno buddomo bwe twasulamu mu high school oba mu bumanyi ke katanda ke ye nyumba ye ye meza ye kabada kye kinaabiro ye bed space. Nze nagenda ke Dubai nalaba embeera gye mulimu. Era kadama ne bwonvu motya siri kiddamu. Era nabeetondera. Baana mwe muli bubi. Baana mwe mubonaabona. Omwana yantwala mu bed space Dubai awo. Nga bali mwabo bali mu basatu. Kadeeka bwe kati. Kalumu nga ne toyi yange n'ekinaabiro kyange kinene. Ne mugamba sebo. Wano wondeesewo osula nti ye tekinukulaati. Wano wetusula. Nangamba ati tuula ku buliri. Wano tetulina meza, tetulina kabada. Oyina tuula ku buliri bwange. Kati nga yasembayo waggulu. Tosobola kutuula nga bw'otudde wano, oyina kutuula nga weebase. Ng'ayingira ndaaki. Wali oyingiddeko omukutu. Emugamba muvubuka lindamu. So wano wosula nti ye. Kati teri kutuula nti anti mnenza asembayo waggulu kwa kati.
ne muga yeno buli job bed space je muga anti yeno nakubira wa kabonero nenzijane negayirira bakadama musonyiwe kati abo baddemu kimunnange kati obusungu bwe bayina abaana tubula bajja ku social media ne bavuma abantu yasuze bubi goli mu buliri bwo webase oli ka DSTV olaba omala ogende cafe javazi oli emmere waliyo omwana ali mu bed space yasuze bubi kati bed spaces abwe zirimu air conditioners tevako 24/7 kakutande omu ku bacha az'omukazi ojja kyevuma ne mugamba kakati wemba mukyaza abakazi ketugamba oyagala kwesanyusaako okola otya era muleeta wana abeewansi be bamanyi so such a life kyenagambye nti before you omuntu wakuvuma find out atoba mbali frustrated depression people are depressed mu psychology obwongo buli mala obwongo buli malira ddala obwongo kyekintu ekizibu ennyo okutereeza abantu bagwe eddalu ne batambula mu kkubo ayambala naye agenda ayogera yekka bagwe eddalu ayinga ogenda ogwa kwoyo people are depressed ate depression nzibu komaliriza wesse buli wobanga abantu tebakuwa value gye weetaaga you feel you are not given what you have to get you become depressed ngendo kulaba omuntu akankanirira takyalya mmere gomaiti omuntu ava mu komera ne bamuzza nayagala ataddeyo mu komera ngalaba ensi emulese because wava mu komera n'atululira ensinga emulese that value egwawo if you don't get that value you are supposed to get you kill yourself oyingira depression because failure to accept reality buli woogana okukkiriza ekituufu ekiriwo obwongo ne busigala nga bulwanagana obwongo busobola omala emyaka 2 okukkiriza ekintu okukkiriza ekiriwo nugati banembeera kati wano wentadde ndi Saudi nino noonya sente eri abantu bakadama ne beyisanga bali e Europe oja fa depression you be depressed you will be depressed nayo jikujjamu depression nyangu yakuyingira nayo jivaamu muganda wange era abantu bamaliriza besse ogenda okulaba hope you lose hope ane nkyakola kiwano obuliddwa bw'oyogera nabo oyina ebizibu naye toyagala byogera obisi abantu baga ebizibu byo byekuumire bakulimba ogenda ffa teweekuumira bizibu by'omutima gwo bwana abigambani those people idiots abakubuulira ekyo you are going to die era abantu abasinga bali depressed bafa beebasi mutima okufuna kadi ya arrest olemererwa ofuna high blood pressure bw'oba oyina ebizibu share it with people don't keep problems to yourself oja birowoozamu obirowoozeemu then otandika okulanga tokyalina value otandika okulanga you are becoming a burden to others obwongo buluzinge hope butandika ogamba naye tukola ki wano lwaki obonaabona bwe bukubuuza
lwaki obonaabona lwaki abantu bano tebakusiba abamu muli bakozi okoledde kampani ebbanga tebakusiima oyina obusungu okera n'okola naye ng'oyina obusungu you failed to share it ogenda okulaba obadde mu kampani banga baleeta balala be bapromotinga that alone can frustrate you. Omanyi nti wamala okukola ekintu omuntu n'agamba thank you kino engeri gye kikuzaamu amaanyi n'aba takuwadde ssente era kino kigende eri ba bosses ku mirimu. Make sure you thank abakozi bo. Ekigambo thank you nga kivuddemu boss omukozi wo n'akola ekigambo nga thank you so much. It is motivation in itself. It motivates you. So ma appreciating abantu oli mu relationship abamu mulemedde oli depressed oli mu relationship bakucheatingako bakukuba n'emikwano gyo gigamba abasajja bonna bwe bato bakulimba. They are men who are understanding. Tonnafuna yakwagala abantu abamu bye mulimu na siravu oli awo weerimba oli mu love kube you haven't tested love. Kwate kubo sibamu ebibyo go and find a person who can love you. Obudde bw'omala mu relationship eyo gye batakulaba mu value. Mwana wa maama ekintu ekisinga okuba ekyettabbu ku nsi kwe kwesiba ku muntu atakwagala. Bwe busiru obusemberayo ddala era kwe kugwa kw'eddalu okusemberayo ddala eno wansi okwesiba ku muntu atakola ki. Bane tewesiba ku muntu atakwagala. Bane ogenda kwemalira obudde. Omanyi abantu we are over 3 billion people on this planet. Tosobola kuŋŋamba nti g'obuliddwayo akwagala akutegeera. Mpozi kunga gguliko ekikyamu. Ne kati oli mwana muwala akafubuka tekayina ssente kakujoge nno nga kayina ku ssente. Naye obwo obuvubuka obutalina ssente bumanyiira. Buchunga ovawa sagamya ofumbe bannangu omuvubuka alina ssente tamanyiira akumanyiira bwazikuwa. Kali ffe tulina wana abawala batunyiiza n'omukwata n'omutwala n'omuteeka mu mmotoka n'omutwala ku beach ne munyiigira eyo munyiiga mulya bya nnyanja tineesandula kyewakozesa akyagadde nga ali ku bya nnyanja alya akavuka kakuteeka ku boda boda kakuuba ate bwagala sex obwo ati buyina mirimu buli lwewuubamu nga muggalawo buli lwewuubamu nga n'okulubuka n'osensebuka yali anyirira all because of imaginary love. Love tebagikaka. Omuntu akwagala teweetaaga na kumukolera kintu okwagala. Mukanefeko kanekubeko pagalo nyambale bulungi. A person who loves you will love you without a reason. It's like omuntu ayagala obba naawe they will be with you. Wali okozeeko party mukwano gw'omwana agamba Junior nze ndowooza nyenda nina ebyokukola ne bw'omwegayirira asigale era batajja sigala baba yakisazeewo dda. Naye ate waliwo we mubeera ku pate bakyalibo ne babeerawo pate neggwa naye nga nabo balina ebyokukola kaneraavu weeri. Mulekeraawo okwegula ku bantu. Love tebanoonya nnoonya. Love finds you. Love yeekusanga wawooli. Love tebaginoonya. Mbukati kanyende nnoonya anjagala. Then that's not love. It's you is looking for love. Love is not looking for you. As simple as that. Stop looking for love. Love will find you. Oyinza okuba oli Kampala ng'omwala gwona wasaali ggulu.
oyinza okuba oli mbalala nga bbaawo ali Kalamoja naye you'll find yourself somewhere. Kati goli mabala gyozungira limba yaya abafere aliwo mwala ategera ali mu bbala. Gwoyinza okufuna laavu mu bbala. Can you tell your girlfriend tugende tubaaleko mu bbala? Ba girlfriend abeewaka babatwala mu mahoteli. We get a date. They go on vacations. Not buzz. Mumuli ba side dish. Byakagwirawo. So n'olwekyo tebabalimba mu bintu bya love. Mbulaavu ojja ginoonya. It's like forcing friendship. Emikwano gyo gwonoonya minoonya teryakunoonya. Njagala leero otuule wansi tobaako gw'okubira. Olaba beri omukwano gw'anakkubira. Omuntu osobola okuba ng'olina contact 250 mu ssimu yo. Naye ng'okimanyi mwabo teryakkubira. They don't call you. Ekintu ekyo wali okigenderezaako. Nti essimu esobola omala wiiki nga gwakuba. Nobody is looking for you. Kati ng'ojjoga I have friends. Is a junior, I rarely call people. Era bw'otulira mu kolologo yange. Era ojja kwesanga nga sikuba. Pasikuba endowooza tebali important. They always call me. They have to call. Don't let the world get from you. Let them come to you. Kati mwaramu mwabeereta. Halo junior joli. Leka kubire agambe wange. Badde njagala ojjonda beko oli bize. Tubula abantu mufiirwa. Notandikoga gundi aliwa. Gundi natajja kunzikirako si bakwano bo. Gwe mukwano gwabwe. Waliwo enjawulo. To be a friend to someone when that person is not your friend. Do you get what I'm saying? You can be somebody's friend when he's not your friend. It's a two-sided way. Relationship is not one-sided. Kati dayo muboyita mikwano gyo. Oyinza okuba gwe mukwano gwabwe nga bo balina mikwano gyabwe emirala. Era nga ofiirwa tebajja kujja. Naye ng'obabala. Obabaliddeko obulamu. Weerimba. Weerimba mukwano, weerimba va mu by'okwebuzaabuza. Weerimba mukwano. Ate okimanyi. Abantu badisappointinga. Nowan oleseewo abakwagala. Ofa nnyo ku batakwagala. Ekyo nakyo abantu mukiina. Nga tonnaba kubuuza gundi lwaki teyazze kuyamba. Wakajja mu bibye bimeka. Nze buli mwaka nkola birthday 3. Olunaku mama wange lwe yafuna olubuto ndu celebratinga. We naweza emyezi 6 mu lubuto ndu celebratinga ne lwe nazaalibwa. Ze birthday 3. Ne lwaki nina birthday 3 omwaka nina emikwano mingi. Bano mbayita kweno. Bali ne mbayita kweno n'ensembyayo bali. Bonna babeere ba feeling nti they are part of me. We nabayita omulundi gumu sijja basobola. Naye bempita kwesembayo bemanyi abambeereddewo. Kyo bwe mukubira. Tuna bakwano baffe ab'omwenge lwakulabye. Lwakulabye wabakyaliwo. Tubayina abo. So find time
to really go through these things. Njagala okubaliza program y'olwaliro bwentyo. Mbaddeko nze Tamale Mirundi Junior. Atatya biduduma atajja okusigala nga abaweereza. Mwaka guno saagala muntu n'omu kaabe wa family kumpushinga mu bintu bya masasi. Analysis zetuwa tezibeerako bias. Ziba za abantu bonna. Junior sina kibiina. Era tewabeere agamba mbu Junior baamuguze teryangula. Junior sina mukwano. Era tubeereyo mbono family friend. Era Pastor Bujingo family friend. A family friend kituufu. Era tukikkiriza era tumwagala nnyo. Era Pastor Bujingo tusaba akole ki awone. Naye tetujja kuyingira mu bintu bye tutategeera. Ababitegeera babiyingiremu. Yisima we yafa, that's our stand. Ekitu kyonna ekirimu okufa kw'omuntu nga tuziba emimwa. Ti Junior olowooza sina kye ndowooza. Junior abatemu bavudde wa simanyi. Simanyi. Nga goddewo osirika. Kakati abagenda okunkyawa mujja kunkyawa. Olwekyo I'm very neutral. I'm neutral to the extent that even if it is a family member nkuta. Bulamu mbwagala ensi yatabuka abantu batemu. Ojano noyogera ekintu tokiinaako mutwe n'amagulu ne kikufuukira ekintu kati sirika. Nabo bonna balina abaana baabwe basobola obasupportinga. Pastor Bujinga alina mukyala we Makula. Amanyi Facebook wetunudde. Ajja tubuulira abatemu. Naye nsi. So mweme nabali eyo Junior Fachi ne taata obutawagira Pastor Bujingo. Kyekimuluma. Ate ngira sijja kikola. Twa mama wange yabingo bamudda. Nze nyina nakuumula ebya social media. Ne bagamba this year. Before we reach even in March, I would have retired. Ngenda kukola bidala. So those of you who are there who want to corrupt my mind, I'm very independent. Nze Mirundi Junior and independent. Teri ampa biragiro. Bimasimo. Hala Junior ampesaawo kano sirwana ntalo. Kikinyambi okubeerawo Isima yafa. Kulwana ntalo. Jakana yafa. Kulwana ntalo. I have learned from history. Olowooza parenti wajja kukuuma akulimba. Parenti talina maanyi gakuuma weekuume. Baamu amagezi. Byotamanyi sirika. Naye nga tusisinkana olulala mubadde bawuliriza balungi. Ŋŋaanye ampa amagezi. Mulina ab'olugezigeza wabagala okunkubira amasimu obwedda ngalaba. Mbasembyayo mbagamba ekintu kimu buli aliyo ng'ayagala kumpa amagezi olinga amatako. Kyekigambo kyensembyayo nga mbagamba if you want to advise me you are like buttocks olinga amatako tokikola bambi. Naye nga mbasibudde nsaasira abalwadde. Mukama waffe abangumize bangi abayina ebizibu mwekwasa omukama. Nze Tamale Mirundi Junior atatya biduduma. Atatya biduduma. We meet next time.